Oluvannyuma lw'okubumbuluka kw'ettaka okwabaddewo wiiki ewedde mu ggombolola y'e Buluganya mu disitulikiti y'e Bulambuli ne litta abantu n'okuziika ennyumba z'abantu eziwerako, kitegerekese nti mu ttuntu lya leero nti emirambo 28 gye gibadde gyakaziikulwa. Wiiki ewedde Ssaabaminisita Robina Nabbbanja yawubako olubu lw'ekigere mu kifo kino n'awa obweyamo nti gavumenti yakulwa n'okulaba ng'abantu bonna abaabuutikirwa ettaka baziikulwa ssaako n'okudduukirira abo abaakosebwa. Kati olwaleero wabaddewo ensisinkano ey'enjaulo okwongera okutema empenda ku ngeri y'okudduukiriramu abantu bano ssaako n'ebitundu ebirala ebizze bikosebwa ebibamba. Kitegerekese nti bano omukulembeze w'eggwanga Kaguta Museveni yabalagidde okufulumya ssente bonnambiro okuyambako ebitundu ebikoseddwa ebibamba. The president says he is tired of seeing us cry. He even said some things must wait. In his comment, he said we must look for money. I had already asked my people, and they started the process of looking for 50 billion, and then we break it down in those areas. And the PS we are going to work closely with him, and we process this money this week. Ezimu ku ssente zino zigenda kukozesebwa kugula ttaka okusengula abantu. Nabbbanja alabudde abantu abanaaziimula enteekateeka za gavumenti ez'okubasengula. So we have 3 options. You get money and get land. One option. In Ebunamutya, where we have you get money and go to other areas. The third option, you don't get money, you go. Wateereddwawo n'akakiiko nga kakulirwa minisita w'ebigwate ebiraze okulaba nga bakola ku nsonga zino.